Ezimu ku mboozi ze tubalaga musaana mufunemu ekyokuyiga. Kyangu omuntu gwe weesiga okukubba n'akutwalako ebibyo. Era tusaana okumanya nti abantu balamu biba bitooke bisalire kizibu okubyekwekamu. Ensonga eviiriddeko abafamire y'omulwanyi Luwagga okubeera mu maziga ag'olutentezi mwattu mulwanyi munnaabwe retired Major General Samuel Waswa. Famire eno etobye okusuuza Jeno ettaka lya kitaabwe yiika 5 kyokka ye akalambira nti alimala kusangayo Luwagga eyamusookayo balyoke baddemu okulirinnyako ekigere. Ekyawukana nti eno eyaffe mayiro eyabuliizi so mu nziba teyateekamu bwongo n'akamu kubanga ekyapa kiyakolerako fojale kya yiika 2 ate kya mayiro ate n'akituuza ku public land block 541.14 ate nga yo mayiro. So mu bufunze ne tuwunzika ng'omusajja ettaka alisigaddeko by'amaanyi. Kati awo tusabira bekikwatako His Excellency the President nga wewalagira ekintu ekyo ekyapa kyekigene ebbaluwa nga wennabalaze esazaamu ekyapa ky'omusajja oyo era yasayiningibwa okuva ewa komisona nga we mulaba awo nti omusajja wonna talina waayina ttaka era bino ebiwandiiko byonna bye mulaba bivudde mu gavumenti yennyini ekulemberwa His Excellency the President General Yoweri Kaguta Museveni. Ate era naye n'ayongerako eddoboozi erisembayo ng'alagira mukyala Nnaabako batuddizibwe ettaka lyaffe ng'omulwanyi we Luwagga William Ssebirumbi. Famire ya Luwagga ekkiriza nti Jeno Kale Kayihura mu biseera bye ye muntu yekka eyassa akazito ku Waswa bali Kalege n'awulira wadde omukyala Fiona Balungi afubye ne Minisita Sam Mayanja bano Waswa babuuza bibuuzo byamwali luddawa nga tulwana. Ebyo n'omusajja wadde byonna nga mbiraba wano we tubiina we tumwetoolodde talina we yeekutte ne wavayo n'obujulizi obulaga nti ekyapa kiyakoleramu fojale nanyini kyavuddeyo nakyo era n'omuseveye yakuba ettaka eryo n'alaga nti ekyapa ekyo kyesudde 500 meters nga mbalaga n'ebbaluwa ya Sabeye yakuba ettaka eryo okulaga nti omusajja ali talinaawo kantu era omusajja akyalemeddeko. Kati guno gwe mulimu omusajja Seveya gwe yakola ku gurawundi nga tuyambibwako amaanyi ga Jeno Kayihura. Seveya eno gikola era yakola omulimu guno ng'omusajja amaze otulemesa enfunda 3 eyagatta omulimu guno gusobole okubeera bwe guti yali Jeno Kayihura. Era Jeno wonna woli big up Joli yonna bulungi webale kutuyamba kuba ttaka lino. Naye oluvannyuma lw'okuva mu ofiisi Jeno ate omusajja yaddamu n'alemerako kubanga ye luli yali amutuyambye ng'agamba waddamu n'alemerako kamukwate. Naye ebiragiro bye yateeka ku ttaka bye byatuyamba okukola omulimu ogwo. Era ne job report neeteekebwako ebbaluwa eno n'esayiningibwa Ssembajja okulaga nti akoze omulimu ogwo. Era nga woolaba awo Seveya amaze oddikuba ku biragiro bya Jeno Kayihura zeni nga woolaba awo oluvannyuma era n'akola lipooti okugiteeka ku District Land Board okulaga nti omulimu gwe bamulagidde okuba ettaka agukoze job report. Enjogera egamba nti akugoba takutadde tabulako kyakusuuza kituufu etuukira bulungi kaweefube abaana gwe batadde mu kugezaako okununula ebyabwe kyokka wadde ettaka baalisaako bamusiga nsimbi bagumu nnyo nti lyakubaddira. Mu pulosesi ya gavumenti ekulemberwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni era Jeno Yoweri Kaguta His Excellency n'ayogera eddoboozi erisembayo nga 27 January 2023 nga 27 Ogwokusatu 2024 zeni era omusajja awunzisa akyalemedde ku gurawundi n'ekifuba. So we tusabira nti omusajja oyo ddala kiki muzeeyi kye yamukola tewaliwo mataka malala gayinza kutwala ye n'asalawo ate ettaka ery'omulwanyi gw'amanyi obulungi nti bonna baali basaavinga okulitwala n'aleeta bayinvesita abayindi. Kati we yalaba tumaze omuteekako embeera tumunyikiriza amaze okulya nti tutuuse mu ofiisi ya mukyala Fiona amaanyi mangi geeyongedde bagenda mutwalako awantu awo
abalala abaliko bonna be yali apangisizaako kuba yo okusookera ddala kyensobola obubabuulira abatuuze omutuuze yali talinaako kintu n'ekimu kye yali ataddeko ng'ettaka liryambuli ssente nga yateekako abapangisa abaliisa kati amaanyi we yalaba geeyongedde agagenda omujjaawo nga tukozesezza woofiisi ya mukyala Fiona ya State House Land Dispute bwe kupangisaako Abachina kuyiika ebitaano ndooza bawezaako yiika nga 2 n'okusoba ze bateekako ez'olusuku 3 yiika ziwera 3 wonna nga yeekwata ku bisubi agamba ettaka abanajja okuyamba banaasangako Abachina mbu babayite ba investor mbu bo ba investor tebakwatibwako byonna bikola olw'ebbugumu eryali liteereddwawo mukyala Fiona Balungi naye mu mbeera eyo yonna mukyala Fiona Balungi era addamu n'abawandiikira nga we mulabye ebbaluwa mumuwandiikira ajje n'Abachina bannyonnyole so meeting ezaakolebwa ku ttaka eza mukyala Fiona Balungi Lokasiniwo ng'ali ne Mayanja bagezaako okumanya Abachina bano ebbaluwa ziriwo eziraga nti ba investor era basasulawa era gavumenti yabakakasa etya bagenda okinoonyereza nga tebiriiyo era ku ttaka mu minisita Mayanja n'abanyonnyola n'abagamba bano ba investor bampewo waso yabateekawo nga kiguumaaza anyagireko ettaka lino ng'ayagala okulimbalimba gavumenti n'abalabi nti nno ye bano ba investor tebakwatibwako naye byonna bikolebwa olw'ebbugumu eryali limuteekeddwako mukyala Fiona Balungi owa Land Dispute State House. Nakugambye nti baako kyoyiga kyojja mu mboozi eno. Baana ba mulwanyi eyafa be banyigirizibwa omulwanyi omulamu bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.